Bwenegerayo n'akanyomero kaffe kino obadde okimanyi tukulettedde ebyafaayo bya Ssabaminisita wa Yisirayiri Benjamin Netanyahu gwe abadde tamumanyi bulungi amaaso totemya. Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Benjamin Netanyahu ye Ssabaminisita wa Yisirayiri aliko kati nga mmemba mu lukiiko olukulu olw'eggwanga lya Yisirayiri olwa Knesset saako n'okubeera ssentebe ow'ekibiina kya Likud Party kyakulembedde okuva mu mwaka gwa 1993. Mwana nzaara ye Tel Aviv nga yazaalibwanga ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'ekkumi omwaka 1949. Yazaalibwa mu maka g'Abayudaaya abakuukuutivu nga kitaawe ye mugenzi Profesa Benjamin Netanyahu ne nnyina omugenzi Tizla Segal. Yakulira Yerusaalemi mu kitundu kya Philadelphia. Okusoma yakutandikira mu Henrietta Zod Elementary School ng'eno abasomesa bamutendereza nnyo olw'okubeera omwana omugonvu, omugezi, akwata amangu mu kibiina, ow'empisa ate ayagala ennyo banne. Oluvannyuma lw'abazadde b'okusengukira mu ggwanga lya Amerika yeegatta ku Cheltenham High School gye yava mu mwaka gwa 1967. Netanyahu yakawasa abakyala basatu okuli Miriam Wiseman gwe yafuna mu mwaka gwa 1972 n'ayawukana naye mu mwaka gwa 1978. Yaddako Flower Cates gwe yafuna mu mwaka gwa 1981 olwo nno ne baawukana mu mwaka gwa 1984. Kati omukyalo w'enkalakkalira gw'alina ye Sarah Ben Atiz gwe yafuna mu mwaka gwa 1990. Netanyahu alina abaana abawerera ddala basatu okuli Noah Netanyahu, Avena Netanyahu ne Ya Netanyahu. Yamenya likodi ey'okubeera Ssabaminisita asoose mu Yisirayiri nga mwana nzaarwa yaamu kubanga Bassaabaminisita abalala bonna bazaalibwa mu mawanga malala. Ye yali obwa Ssabaminisita ku myaka emito ddala. Ng'amaliriza okusoma kwa secondary mu mwaka gwa 1967 mu ggwanga lya Amerika yayolekera Yisirayiri ne yeegatta ku ggye lyayo nga wano yali atemera mu gy'obukulu 18 gyokka. Olunaku olw'enkya lindirira Benjamin Netanyahu ng'ayingidde amagye, kiki ekyaddirira? Bikukuŋŋaanyiziddwa Samali Kisaache, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.